Yes, nze okuba nga nziramu ebirooto byammwe ebikwatagana ku kudda ku ssomero. Ngenda banziramu ebirooto ebiwererako ddala olwaleero. Ekisa kya Katonda, Mukama twagala okwebaza olw'omukisa guno gw'otuwadde okuba nga nzivunula ebirooto bino Koola Omwoyo Mutukuvu jangu gw'aba tukulembera jangu obikkule amakulu g'ebirooto bino mu linnya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu. Amiina. Ntandise ne Lydia Nakaziba agamba nze naloota nga ndi ku primary school nga nina olusuku lw'amatooke mu kompawundi y'essomero nga mazima lwabala amatooke. It was looking very good, but after some time nendoota the same dream naye nga olusuku luggwawo bannange n'akaaba nawo. Ebiseera bisinga ebirooto ebyokudda ku ssomero dda mu primary school ebeerako setbacks. Kyekimu naamwe abaloota ng'olaba bizinesi ne beba enyirira ekyanga ogikolera wammwe ebiseera ebisinga kuba kudda mabega. Kuba kukola ki? Kudda mabega. Kati mukwano gwange wano waba wakyaliwo obusibe. And obusibe buno buviira ddala ku foundation nabagambye primary school ebiseera ebisinga ebeediringa naki na foundation nga bamanyi nti okusoma kutandikireyo wansi ogwo guba omusingi primary school. So waliwo obusibe mukwano gwange naye nga buva ku foundation, so olina okuddayo wansi wegayirire Katonda wenenye okuviira ddala ku misingi wansi. Otuba twenenya ku misingi wansi, twenenya ku ebyabajjajjaffe byonna ebyakolebwa, busamiza endagaano ze twakola byonna twenenya. Mukama yeebazibwe nnyo. Walabye olusuku nga lunyirira nnyo ate tukati walabye mu compound ya ssomero ya primary. So naye ng'ojja kuwangula mu linnya erya Yesu. Ojja kuwangula mu linnya erya Yesu. Olusuku lukiikirira omukisa, olumu lukiikirira obulokozi. Odonola video gye nakola kuloota amatooke kitegeeza Kibaibala TV nayogera ku nsuku ez'ebika ebyenjawulo oba ogenze mu video eyo. Era ekirooto ekirala agambye atya? Agambye naloota nga ndi ku high school, kati kuno ali ku high school with my daughter in the compound. I was resting on the kamat and my daughter was revising her books. Then I saw many big magongolo coming out of her ears and I shouted, remove them. Taffe yaloota ekirooto nga ali mu high school n'alaba tudde kamaati kakeeka genda olaba amagongolo gava mu matu ga muwala we n'aleekaana gajjeemu. Mukama yeebazibwe. Kakati mukwano gwange kino kikulaga ataaka eri abaana bo. Enebeera ataaka eri abaana bo, waliwo emyoyo gye bagirumbye abaana bo gana amagongolo gokola kigoloba. Most of the times amagongolo gano gatambulirako nnyo amalogo. Gatambulirako nnyo ki? Amalogo. So egyo emyoyo gyolaba egiyingira egibeera ddala mu matu. Mukama yeebazibwe. Yes, so kyolina okuba ng'okola kubanga omusabira muteeke maaso ga Katonda olwane manyi n'obuyinza bwatwe banga abaana ba Katonda. Lwano otalo ogenda kuwangula mu linnya erya Yesu. Tobeerabira kintu kyonna. Enkono buli kintu kyonna ky'olaba nga kiri ku bulamu bumanye kye kyaleeta Yesu. Yesu yajja kumalira ddala emirimu gya mulabe Sitaani. Agenda gimalawo atya? Ffe baatuulamu nga tuyimiridde ne tulwana ne tuva mu kutya n'okwewolereza n'okubeera okuwandalinga lwaki ebintu tebikyuka nga tukola kye tulina okukola. Sise Najjuuko nga praise God Brother Steven, nze naloose nga nzizeeyo ku ssomero naye nga nzizeeyo ku ssomero where I studied secondary naye for me I stopped in senior 4. But in the dream I saw nga have gone back to senior 5 and so I saw myself in the dormitory with my former students. Sojo wandiise. Mukama yeebazibwe. Estaffe yalose ekirooto nga agenda mu senior 5 naye nga yakoma mu senior 4. Ate nalaba mu kirooto nga ali mu gye bali basula mu dormitory nga ali ne banne be yasomanga nabo. Naw kati kino ekyokudda ku ssomero bw'oba ng'oze mu kiraasi gy'otaasomako nga yawaggulu most of the time kibeera kyakusitulibwa. Mukama yeebazibwe naye ng'okusitulibwa kugenda kuva mu kweyongerako mu kutegeera Mukama. Kutegeera ki? Mukama. Amagezi kutegeera ekigambo kya Katonda, mu kutegeera Katonda, mu kukisoma, mu kuwulira enjiri, byonna byonna bituyamba okuba nga twelevatinga mu nsi ey'omwoyo mu kusaba n'okusiiba. So kyendooza nti Mukama Katonda agenda kusitula eddaala, but you have to obey the instructions. Olina okumunoonya, olina okusoma ekigambo kyo, olina okuwulira enjiri. Ebintu ebinyoze butiribiri
nga bw'okuba n'essaala nga bw'onkankabula n'essaala munoonye mwene mazima kuko agenda kusitula. Nalweyiso Penina. Nze naloota nga tuva ku ssomero naye nga headmaster n'agamba omwana atukube kubanga baatuta mangu ffe ne tutambula mpola mpola ne tutuuka leeti eka, ate n'atugoba ng'atukuba naye nze nali nziruka mu nsiko n'ensanga ente ne ŋŋamba wali waliwo omusota n'edduka nange nesigala nga nziruka. Mukama Katonda, ebirooto nga binyuma. Mama akafaananyi nga bino obadde obiraba mu buliwo. Ebirooto binyuma. Anyway, kino ekirooto kino kitegeeza ki? Mukwano kyendowooza nti eno warning. Mukama Katonda akulabula, eno warning. Olina okulaba engeri gy'omanagingamu obudde, mu ngeri gy'okulamu ebintu bya Katonda. Bwe ziba ssaawa za kusaba zuukuka osabe, bwe ziba ssaawa za programming. Bakole bangi mukola appointment ne Katonda nga basuubiramu obudde bennyini bamugambye nti bugenda kubeerawo. Mukama waffe Yesu omanyi oba osaba ye abeerawo awo. Bw'oyogera ekigambo kyonna Mukama Katonda ng'afulumya eri komandi mu ggulu. Bayibuli egamba mu kitabo kya Danyeri nti olunaku lwe yasalawo okuyombeka amaaso ga Katonda ekiragiro n'ekikola ki ne kifuluma. Kitegeeza nti buli w'osalawo n'eggulu lisalawo. So kati Mukama bakusuubira okuba nga ssaawa za programming zogenda kusaba ye abakusuubira kwezi essaawa. Excuse ezo zonna abatagenda zitwala okuggyako nga kyamaanyi nnyo ng'obadde tosobodde naye nga abakusuubira mwezi essaawa tajja kulya excuse za tulo. So olina okubeera serious n'ebintu bya Katonda kubanga wano badde balaga tewabadde serious, bakuta kugenda waka mu budde wadda mu leeti zo. Kati ate olina okubeera very careful because omulabe sitaani ayagala kumanipulating nti gye waliwo ng'ogamba wali waliwo omusota naye n'edduka nawe n'odduka. Ebyo kye tuyita deception okuva omubi. So omulaba sitaani ayinza okuleeta deception mu bulamu bwo. So beera mwegendereza nnyo okole Katonda kyakugamba okukola, olimu okugwa mu deception za sitaani, okulimbibwalimbibwa kw'omubi. Gladys wa Yesu. Okay. Agamba praise God brother Steven. Nze naloota nga nzize mu senior 5 all level ndowooza. Senior 5L senior 6. Okay. Agambye atya in A level uniform but the compound nga ya primary era today I got the same dream nga kiraga we are about to finish senior 6 naye nga nzize late ku ssomero nga bannange batandika dda era natudde mu class ne tusoma naye nga everyone bakimanyi nti ndi mugezi naye nga batandika dda. It was third term. That's when I was reporting era I first cleaned, then we entered for the math lesson. Naye mu buliwo nakoma mu senior 4. Mukyolire ekirooto kiwanvu muko staff yakuba mu senior 4 naye yaloose ng'agenda mu A level. Naye ate nga azenda mu third term naye bakimanyi mugezi takeera ndowooza mugezi ajja mu third term. Anyway, ekirooto kyonna olina okwekebera mu ngeri y'emu. Waliwo ebirooto ebimu nga bijja biddingana mu bulamu bwammwe. Ogamba ekirooto kino nkiroota nnyo naye buli kirooto kyonna ky'oddingana sooka okebere ki ekiri mu nsi ey'omwoyo, ki kye wabadde okola. Waliwo ebirooto byeddingana naye ng'oddingana ensobi y'emu. Nga buli bw'onaakola ensobi ekyo ekirooto ky'ojja okola ki? Ky'ojja okuloota. Kati ojja kulowoozamu bintu birala. Oluusi ojja kulondoozebwa nti busibe ng'oloota odda ku kasomero naye nga Mukama Katonda akulaga yo backsliding odda emabega. Mukama yeebazibwe. So ate naawe kyolina okuba ng'okola kyendowooza nti ekyokuba ng'ogenda ku level endala, ogenda ku A level nga tewakoma mu O level, kyendowooza nti Mukama Katonda agenda kuba ng'akusitula naye ate kiraga nti you're coming late. So olina okwelevatinga mu nsi ey'omwoyo newankubadde bigenze taamu ezigenze zikulese ebikadde byonna bigenze bikoze ki bigenze naye Mukama Katonda mwetegefu okuba nga akupiikingirawo naye olina okubeera very serious. Mukama Katonda agenda kukupiikingirawo. So ekyo kyonna ky'oloota mukwano gwange ng'olaba kiddingana kebeera olabe bw'otambula naddala mu bintu bino bisatu: engeri gy'onoonyamu Katonda, engeri gy'osabamu, engeri gy'osomamu Bayibuli. Ebintu ebyo bisatu keberangako n'embalayo ng'omuntu neeyisaayo njogera
n'ebikolwa byaffe bitukola. So ebintu byokeberangako nolaba ebirooto ebiddingana bwe biti nga kindoza kino ky'Omukama agenda kusitwa naye doesn't matter biki ebiganye ekibalo kya Katonda entering the math lessons. Okay, ekibalo kya Katonda ojja kikwata but better very careful pursuing Mukama nga tomagamaga because you have the capacity. Lydia na Kaziba ye na Kaziba si gwe tuva okuddiramu ebirooto emabegaawo aloota nnyo essomero. Anyway, katulabe kino oba yabadde ye simanyi bumanya. Agambye praise God naloota nga ndi ku primary school mu compound naye I am the wife of the head teacher. Then I saw my late Mrs. Uncle nga Asima Lumonde. She called me mbu azze kumbuuzaako. She was with my mom. My mom is alive. They told me mbu I called my husband to greet them. The head teacher came out of the bathroom yesanja mu mpale y'ekinu without a shirt. Imagine omuko naye the head teacher he used to call me mbu his wife in primary course. His wife is my classmate. Nagamba oba endagaano zinnondoola. Mukama yeebazibwe. Kakati wano tulinawo omufu, tulinawo ne head teacher, head master, head teacher. Tulina wano omufu, tulinawo ne head teacher. Kati mukwano gwange zino of course zino omufu yakulondoola bana bafu nga bwe nabagamba nti babeera mu nsi eri y'abafu, mu nsi etali mu kiramu yadde. Tewali kintu kyonna kibaleeta kirungi ku nsi kuno. Abafu bali mu nsi y'abafu, tewali kintu kyonna. Buli kye bajja omufu ne waba nga yali wa Luganda lwe bajja wabula ne mu birooto aba ayagala kutuga butuzi abamu. Kakati ono gwe mulaba awuza jangu nkubombozeeko azze kuzikiriza and azze kuzikiriza kintu kyonna kireetere ku relationship. Okay, azze kuzikiriza kintu kyonna kireetere ku relationship. Akwatire mu busibe bw'obutafumbira oba olina amaka gakube olabe nga mwawukanya mugenda oloota omufu genda okeera nga olaba entalo mu maka go zigolokose from nowhere. Kyosembayo okujjukira nga mwawukanye naye nga waloota muki waloota mufu yavaako ebizibu nolowooza nti byakusaaga. So mukwano olina okuba nga olwana otalo okuteeka ku foono mwokye sirikire faayo mwekutulireko ddala n'endagaano zoono simanya wife naye zo zekutulireko ddala eza head teacher byonna byebigira byonna obyegaani. Nga bigamba teri kyakwanjisa sedda gy'oli kigenda kukola ki kulaba mukisa. Egamba nogamba buli lumu olugoka ku Mukama alisingisa omusango. So emira olwane olutalo lugenda kuwangula mu linnya lya Yesu. Andoza syesogeddeko ndowooza Lumonde ono omufu gw'alabye Asima. Lumonde akiikira mukisa. Lumonde akiikira mukisa gyegenda video gye nakole kwatagana ku Lumonde. Waluma akiikira okusiba ne kati wano okulaga nti n'omukisa gyennyini gikwatibwa omufu ono zabadde sikoogeddeko. So lwana olutalo ojja kuwangula mukwano gwange. Praise God. I dream winning battles but from my former primary school and I don't get this. Don't get what? Onagambye aloota ekirooto ng'ali mu kuwangula entalo ku ssomero ly'ekkadde. Tegeeza abuuza kitegeeza kimukwano gwange kino kiraga nti waliwo entalo ezigenda maaso mu nsi ey'omwoyo olina okuba nga olwana owangule. Entalo ezigenda maaso nga zigendeddwa mu kuba nga zikuzza mabega mu nsi ey'omwoyo. So ebintu byonna most of the times ebyokuloota ku primary bibeera busibe. So kati lwana owangule. Lwana entalo owangule. Aze kuba misaani birungi brother Steven nze ndoota nnyo nga nzira mu P6 ate nga namalako primary. Namalako PM ndowooza primary I don't know. Sitange birungi bw'oba nga olootoze mu P6 kyekimu mukwano gwange ne ba setback kuba kudda mabega naye nabagambye ekirooto kino mbere nakyo mubeere very careful. Very careful. Abamu oloota ekirooto kino naye nga ekituufu kiri nti buli bw'okiroota oba nga ozzeemu emabega mu nsi ey'omwoyo setbacks
ng'omanyi oluusi weebase tosabye, oluusi tokyasoma bayibuli, oluusi tokyaweereza Mukama nga bw'ali okola, ng'olaba mu butuufu naye mu nsi eyo mweyozza emabega n'otta ekirooto nga kino, nodda mu kuba emizimu gy'ekika. Mukama yeebazibwe. Sooka okebere ekibala, sooka okebere bw'oyimiridde mu nsi ey'omwoyo. Bw'oba olinawo backslidinze, okomewo yambala amanyino buyinza butudde ku battlefield, olwo n'otaba bwetereeze ng'ekyo kikoze ki nga kiwedde. Si buli kirooto kyonna kyetaaga lutalo. Some dreams need action. Yusufu yaloota ekirooto nga ente 7 enkovu ziridde ente ennamu, teyagenda mu kulwana lutalo spiritual fair no. Yamanya nti kino kyetaaga solution, twetaaga okuba nga tutereka emmere. Ekyoto nga problem zonna ziwedde, era ekyo kye baakola ne batereka emmere okumala emyaka 7. So some dreams require action. Okay? Require action. Olaba nga Mukama akulaza omukwano mubi, just block, just go. Disconnect yourself from that person. Ng'ekyo kiwedde. Kama bagambye va mu kanisa eyo, just obey the Lord. Giveemu. Genda mu kanisa gy'akugambye mwali. Mayi kanisa ezimu Mukama yazisengukamu dda. Asigalawo. Sigala kifaananyi. So just obey the Holy Spirit. Kyagamba ky'oba okola. Nalukwago Kathy. Praise God, Brother Stephen. I dreamt when my mom is taking me and my sister brother at primary school. When we reached the school, she started disturbing us. What's disturbing you? Okay, she started disturbing us in class. When she reached me, I told her I am not going back in P7. So she said I should start again, okay, the exams, and I refused. And I told my mom that I would pray to God and He would provide me with a school for senior 4. But me now I'm working. Thanks. Okay, kyoto kino staff agambye alose ekirooto nga mama waabwe batwala ku ssomero, ye ne muganda we omuwala ne muganda omulenzi batwala mu primary. Bwe batuuse n'agamba n'atandika okubatawaanya omu mu class, naye bwe yatuuse ku ye n'agamba atayagala kudda mu bya P7. Mama ng'amugamba addemu atoole P7 ko ya n'agamba nti nja kusaba Katonda ajja kuba nga aleeta obugabirizi tusobole okuba nga nsoma senior 4. N'agamba naye essaawa zino tali byasoma, ali mu byakukola. Abuuza kitegeeza ki? Kyendooza ekirooto kino kiraga nti weetakuba ng'osaba Katonda, walina okuba nga waliwo olaga okyakwatiddwa mu mbeera eno class gy'olabe gy'olina okuddamu eya P7, naye nga oyagala kugenda mu senior 4, waliwo embeera weekyakwatiddemu naye ng'olinako olina okuba ng'olaga, naye weetaaga Katonda yaba nga akuyisaawo, weetaaga Katonda yabakwatira ku mukono, weetaaga Katonda yabakubira ekkubo, okukkiriza kwo ogenda okuba nga kukuyisaawo. So kiti okukkiriza kwo kyonna ky'okkiriza Katonda oteeke mu maaso, okukkiriza nti agenda kukikolera, osabe Mukama Katonda agenda kukikolera, kubanga wano weetaaga kuba ng'osaba Katonda abagabirira, yabakuba ekkubo, yagenda okuba nga yekka yagenda okukuyamba. Otherwise ojja kubeera sitaaka mu kifo kimu, olaba wano wadde oyenda okudda mu P7 oba nga tositudde kukkiriza kwonna kusaba Katonda kyoyagala. Bayibuli egamba temulina kuba nga temusaba. Okay. Nakanwagi Anet agambye praise God, nze naloota nga ndi mu senior 4 ne sister wange, naye nze nga nina okuddayo mu senior 1. Nali ngenda nga mpita nga ku lutindo ne lukutuka saddayo nenzukuka. Thank you brother. Okay. Sister yaloota nga bagenze ne sister we mu senior 4 ate nga yalina okuddayo mu 1 weyali atambula nga addayo nga alina okuyita ku lutindo, gambye lulinga olutindo ne lukutuka nga takyasobola kuddayo mabega. Ekyoto kino kitegeeza ki? Ekyoto kino Mukama Katonda agamba weerabira ebikadde byonna eby'emabega. Bayibuli egamba laba ndikola ekigambo ekijja tewekimanya. Ebikadde byonna byerabire eby'emabega byali byakukuza mabega. Olaba olina kuddayo mu senior 1. Mukama ayagala ogende mu ki? Mu maaso. Buli kintu ekibadde kikulobinga, ekibadde kikuzza emabega, weeta mikwano, weeta buli kyonna ekibadde kikwataakinga ku kintu kyonna eky'emabega, ebirowoozo byonna buli kintu kyonna eky'emabega kiteeke ebbali.
tandika okwerowooza nga Katonda bwakulowooza ku Katonda bwakulaba, tandika okuba nga olowooza bya mu maaso ebigenda okuba nga bikwongera mu level ya waggulu, lwadde level gye wabadde olina okubeerako ate kati gwe kennyini oddayo wansi mu senior 1, kitegeeza nti olina kubeera mu 4. So mu nsi ey'omwoyo eyo level gy'olina okupaleetingirako ebikadde byonna bireke bigende, kkiriza Katonda, beera ng'omusaba abe ng'akutwala ku ddaala ye nga yakukulembera. Mikwano Katonda ffenna yatukulembera as long as omukkiriza ng'omusaba, ffenna yatukulembera. Bayibuli egamba akulembera omwana wa Katonda, akulembera omwoyo omutukuvu abaana ba Katonda, si bwe kiri? So kyekyo mikwano. Nomamisaani ye Kayingo Ali agambye ata Praise God Brother Stephen, taddewo erinnya lyakwe. Nze naloota nga nva mu kyalo naye nga sirina transport, kale ate ono wa transport akimu ekimu mu birooto by'essomero. Wa transport ekimu ekimu birooto byaffe by'essomero. Anyway, yaloota nga ave ewaka naye nga talina transport. Mukwano gwe weetaaga okuba ng'onoonya Katonda. Transport gwe mutango gw'osasula ng'otambula. Weetaaga okuba ng'onoonya Mukama, weetaaga okuba ng'ova mu busibe, weetaaga okuba ng'ova mu busibe. Ne kati olina okuba ng'onoonya amafuta agenda okuba gakujja mu busibe. Transport yege mafuta go agakujjayo olina gy'ova. So weetaaga okuba ng'onoonya Katonda, Mukama akulaga amafuta tolina. So saba Mukama Katonda, noonya amafuta, noonya Mukama okulwana osobola okuba ng'ovaayo mu ndagaano ezo ezozaala omusaayi zikwata obulamu bwo. Ahimbisibwe Diana agambye Praise the Lord Church. Nze ndoota nnyo essomero kwe nasomera primary and all were in that school those days and everything around it, but this time around naloota nga tukola exams naye bakinsuddeko busoozi nga seetegese ne peeni nga tewandiika bulungi, era nakolako objectives zokka, paperwork saamukola, naye bwe natunula ewa neighbor nasanga bakoppa, nange nenkoppayo kamu akagambo mbu level 25. Kyoto kino kitegeeza ki? Kyoto kino ebiseera ebisinga buli wobeera nga bwe nabagambye, buli wobeera nga ote ekyoto nga teweetegese, kiba kiraga butabeera serious. Olina okubeera ready, olina okubeera prepared. Mukama waffe Yesu atusuubira okuba nga tuli prepared 24/7. Agamba you don't know the time, you don't know the hour, be ready all the time. Mukama waffe mulungi yeebazibwe, era tukubiriza okuba nga that tukola ki, tukipinge nga tukola ki, nga tuwakinga, situdda mu tuwe, tudda mu kwebaka. So olwoloota nga toli ready, kitegeeza bwe ng'omuntu teweeteeseteese. Eno gye walabe gye wakopya level 25, Mukama Katonda alina wayagala okuba nga akutwala, alina level gy'agala okukola ki, okutwala, naye gwe nga gwe teweeteeseteese. Teweeteeseteese totya kebeera ebintu byewamanga benzi njogerako ng'okusoma ekigambo kya Katonda, okusaba n'okuwulira enjiri, ebintu ebikoleko bulungi, n'embala egwe ng'omuntu oyimiridde otya. Beera serious. Nabagambye ebirooto bino by'oloota ng'oddingana nga sitaffe agambye aloota nnyo ng'azze ku ssomero. Most of the times wabeerawo habit eba tennaba kukyuka nga buli kaseera ekyalabika mu maaso ga Katonda. Ensonga lwaki oba oloota ekirooto nga kino ekyokuba ng'odda ku ssomero buli kaseera. So olina okwekebera kintu kikulu nnyo n'okumanya ki ekyabaddewo exactly. Ku ebirooto ebiddingana byonna ebiseera ebisinga ng'oggyeko ebyobusibe bano malogo biki, ebiseera ebisinga wabeera ekintu Mukama kyabasonga ku bulamu bwo. Becky Angel Nakiyimba. Praise God Chosen Family. Sister fa abuuzizaako nnyo. Brother, today naloose nga ndi mu office gye nasomera primary, naye nga waliwo abazadde bangi, naye nga abazadde balina ebintu bye baleese ku ssomero. Bwe navuddeyo ne ŋŋenda ku kisaawe ne ntandika okubaka omupiira netball, naye nga tusuuta goolo nnyingi. Kitegeeza ki? Thanks for the good work. Webale kusiima. Okay, webale kusiima. Okuloota nga ozzeeyo ku ssomero
nga bitulabye most of the time kitambulirako setbacks. Oza okusomereza ku office ewasomera n'engalo abazadde bangi baleese ebintu, tujja kigenda mu nnyo ekyo. N'ogamba nti n'ogenda okuddamu okulaba ng'oli ku kisaawe naye nga osuuta goolo nnyingi. Now kyekyoto kino ekyomupiira nja kukola video ndowooza eri separate esomesa ku mupiira otanga ozannya akapiira kitegeeza ki, bawe details bulungi nnyo kuba nakyo kirina meaning. Obanga oli mpya subscribing okone kade ne bakiyita Chosen Generation wakweno channel tuba tuddamu ebitutonga golaba n'okuyiga ku topics endala. So ekyoto kyaffe kino kyaffe kyokuba ku mupiira kirowooza nti Mukama Katonda bw'oddala nga obadde oshootinga goolo nnyingi kiba kitegeeza nti ogenda kusucceedinga. Buzi obeera nga toteeba ogenda kusucceedinga but through connections. Nga balaba ekisaawe kibeera, it's not only one person, through connections. So be very careful how you deal with people. Mukama Katonda agenda kubaako abantu bakugattako abagenda okuba nga bakwongerayo. Era olina okusaba Mukama Katonda agatteko abantu abagenda okuba nga ba divine helpers abagenda okuba nga bakwongerayo mu magenda go. Oto bugenda okuba nga oteeba goolo ennyingi, oto bugenda okuba nga otolosebwa, oto bugenda okuba nga ovaayo. So Mukama agatteko abantu abaki abatuufu, goolo zo zibe nnyingi, goolo zo zonna ozakivinge mu bulamu. Namuwonge Josephine agamba atya, praise God brother Stephen, nze naloota nga ngenze ku primary gye nasomera nga ndi mu kwoza bintu as plates and cups. Thank you. Azze ku ssomero oba yafuuka anti cook ng'ali mu kwoza bikopo na masowaani. Kati mukwano gwange kino kiba kyakudda mabega, this is a setback. Okudda mabega naye solution yakwegayirira, kwegayirira mukwano gwange, kwegayirira kwetukuza byonna. Ogenda kuba nga ovaayo, kubanga ozze ku ssomero gye wasomera, ogenda kuba nga ovaayo mu linnya erya Yesu. Onomisani Mr. George agamba atya, praise God brother Stephen, I have always had a dream. I am in class doing exams but copying them. Alota ali mu class akola bigezo naye nga akoppa. Now copying kiraga unseriousness mu bintu bino eby'omwoyo. So ndowooza ono ebirooto byonna ebisinga bitambulira ku unseriousness, wabeera obusibe unseriousness abamu setbacks. So mubanga okopinga kitegeeza toli muntu ali serious. Omuntu akopinga ye muntu atasoma bitabo, omuntu akopinga ye muntu ataba na answer, ataba na kyakuddamu, ng'anoonya kyakubeerwa eno n'eri mu banne, talina kyakuddamu, talina answer. So answer mu nsi eyo mweziva eri Katonda. So kitegeeza olina okunoonya Katonda okuba ne answer ya buli kintu kyonna ky'onoonya mu nsi, noonya Mukama. So olina okuba ng'onoonya kolagana ne Katonda ebennungi, osome ekigambo kya Katonda, owulire enjiri, ate obe ng'ogenda mu ssaala mu budde osabe essaala ezikola. Abamu ssaala omuntu okayo butuusa oba akatuukayo n'ovaayo nti Mukama awulidde. Ebikwano essaala si kwogera bigambo, si kusaba by'oyagala, si essaala. Bamutwala okingira awo. Essaala is a communion. Essaala is an intimacy moment between you and God. So it's not about begging, mpa kino mpa kino mpa kiri kyokka, no. Essaala esukkawo awo. Tujja kuba twongera okuyiga ku ssaala mu maaso eyo, mu maaso tugenda kwongera mu mpeereza yaffe wano ku Chosen. So mwongere okutusabira, tujja kuba twongeramu ku mpeereza yaffe olw'ekisa kya Katonda. Mukama n'abatukubidde ekkubo, tujja tereezaamu ku system kijja kuba kirungi nnyo, jamusa okutulaba bulungi nnyo ddala. Tushemererwe Rachel agambye, praise God brother Stephen, thanks for serving me. Wanji. Okay, I dreamt when we are going to do biology, but had not revised. Today I dreamt we are going to do physics again. I had not revised. And when they rang, maybe when they rang the bell for entering examination room, I was the first to give the teacher my card, but I was the last to enter. Abali baba olubedde bali baba oluvannyuma. Mukama yeebazibwe
Okay, kakati ewakabaka bakona si byakwesooka sister, si byakwesooka. Bayibuli egamba nti ab'oluberyeberye bali bava oluvannyuma. Si byakwesooka. Anyway, ekyoto kino kiraga unseriousness. Kyekino ekyoto kyofuna nga tosoma bulungi bayibuli yo, tolivisinga. Most of the times obutalivisinga bulaga ku neglect nga kigambo kya Katonda. 90% of the dreams eziriko obutalivisinga kugenda mu paper kuba kuneglect nga kigambo kya Katonda nga tokyasoma bulungi bayibuli yo, tokyagiwa budde. Mukama yeebazibwe nnyo. So kebeera buli bwofuna ekirooto kino nga mu butuufu obadde osoma bayibuli yo buli lunaku. Bw'onaddirira ojja kuloota ekirooto nga kino weebuuze. So kebeera engeri gy'osoma ekigambo kya Katonda, kebeera engeri gy'osabamu, kebeera engeri gy'owuliramu enjiri. Ebintu ebisatu mbyogerako buli kaseera. Bikeberenga ng'omwana wa Katonda, weewaawo nga bw'okipinga n'embala yo in check, olaba ng'alayininga bulungi nnyo ne Katonda ky'ayagala. Nomisani Nanyombi Sanyu agambye praise God. Brother Stephen, thank you for serving God. Brother Stephen, nze naloose nga ndi ku ssomero naye twabadde bangi nnyo nga tulonda beans nga tujjamu ebiramu n'ebifu. Bambi help me. Abulonda ng'olonda beans, mukwano wange Mukama abakugamba yawula eby'omuwendo omungi mu bitagasa. Mu bulamu bwo tandika okuba ng'oyawulamu eby'omuwendo omungi. Bayibuli egamba twawule eby'omuwendo omungi kubikola ki? Kubitagasa. Waliwo ebintu ebitagasa. Waliwo n'ebintu by'oyinza okuba ng'okola nga sigamba nti wa sinning but nga tebikuwongerako. Tebikuwongerako. Mukama yeebazibwe nnyo. Apostle Paul kyava yagamba all things are permissible to me but not everything is beneficial. Tibingi byali akkirizibwa okukola naye yagenda olaba ng'ebimu si byonna nti byemugasa. Kwe kusala oconcentrating okubikola ki? Kubimugasa. So kati naye mukwano gwange Mukama ayagala oconcentrating ekitangaala ekiri munda mu ggwe osobola okufuna results. Ayagala oconcentrating ekitangaala ekiri munda mu ggwe osobola okuba nga okufuna ki? Results. Kubanga ekitangaala bw'okifokasinga kikuwa results. Bw'okidivertinga kikuba eno oyinza obutafuna results. Okola ki? So ayagala so concentrating obulamu bwo, settlinga mu bulokole, noonya Katonda weeweeyo wenna n'omutima gwo gwonna. Bayibuli nga begamba nti bw'olinoonya Katonda n'omutima gwonna oligula buli kyolaba kyonna ekitagasa ekikontana ne Katonda weesaleko. Yawula ebisumpu ebyo bijanjala ebifo byonna ajja mu bulamu bwo osogaze ebiramu bye bigenda okuba nga bikubeera ensigo ennungi ebigenda okuba nga bikuviiramu amakungula amalungi. Sister waffe essanyu, ate ofune essanyu ng'erinnya lyo bwe liri mu linnya erya Yesu. Kayingo Ali agambye praise God brother, me I dreamt today nga nnona ku ssomero amazzi naye nga enkuba yakacyanga mu compound ejjudde kasasiro ebiva ku muti. Ebisasiro ebiva ku muti. Nateekawo akaziga awo n'akaabawo. Mukama Katonda. Anyway, so kati mukwano kino kiraba kyakwegayirira, kyakwenenya, kyakwetukuza. Kasasiro taba kasasiro akiikirira obutali butuukirivu. Akiikirira obutali butuukirivu. Ogenda okukima amazzi nayogera ku vidiyo kwatagana ku mazzi ogenda n'ogiraba fomokeralite kubanga mpanvu yejja kunyonyola bingi kwatagana ku mazzi. Kota ogenda okukima amazzi kitegeeza kibepasi bijja kwangula vidiyo ejja kuyamba nnyo naye ng'ogenda okukima amazzi kw'okunoonya mafuta. Okunoonya ki? Mafuta. So kati wano otakuba nga weenenya weegayirira ate ogenda Mukama Katonda akufukeko amafuta agenda okuba nga akola ki? Katutu ebikolebwa agenda okuba nga kuwanguza osobola ku mukisa. Akumba by'emikwano bwa Olympia subscribe nga kuona kade osirike. So tusinkana mu kiro tekinaba kiddako kyengenda okuba nga njigirizaako. Mubeere bulungi, mweraba. We are the chosen ones, shining like the morning sun, walking in His holy light, guided through the endless night. Faithful hearts and hopeful eyes, heaven's calling, we will rise. Blessed and strong, we won't bend. In His love, we'll ascend.
We are the chosen generation, the beacon of His creation. With hands raised high, we touch the sky. In His grace we find salvation. Together we face the storm, heart to heart. We are born in the glow of His embrace. Every trial we shall face, in His name we stand as one. Every race beneath the sun, bound by love will never break. In His truth we awake. We are the chosen generation, the beacon of His creation. With hands raised high, we touch the sky. In His grace we find salvation. Together we face the storm, heart to heart we are born. In the glow of His embrace, every trial we shall face. In His name we stand as one. Every race beneath the sun, bound by love will never break. In His truth we awake. We are the chosen generation, the beacon of His creation. With hands raised high, we touch the sky. In His grace we find salvation. We are the chosen generation.